nga bava ku mulimu n'amudropping ewaka oba ne bakola bye bakola n'amala n'akomawo nga bokisa jjanjiwemu. Okiwulira? Nga bokisa jjanjiwemu. Ndi lubuto. Banaye waliwo ebintu ebimu bye sisobola kwogera. Bye sisobola kwogera wano. Naye nga bokisa jjanjiwemu ajja kumakya. Wandibadde tokola bya kisiru olina okumbulirira nga mwana. Okiwulira? Nze ndi mwana muto nnyo ku ggwe. Musajja gw'ondetera okulaba nti lwaki tewawasa myaka gyo. Okiwulira? Lwaki tewawasa myaka gyo. Gwe nga gwe omuntu omukulu bwa tosobola kutegeera situation. Nze gye ndimu mba sikutegeera bulungi. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba kansubi nti oli bulungi. Akwensoso kulagako yemboozi enamba gye tugenda okuba nga tulaba olunaku olwaleero. Ya mwana muwala Shirin oba muyite Nantume Shirin eyagwa omusajja w'ekikangabwa, omusajja eyakyusa obulamu bwe okutuuka mu mbeera eyo gy'alimu. Yejjusa olunaku lwe yasisinkana omusajja eyamutuusa mu mbeera eyo. Mu mboozi gy'anyumya mulimu okubanga omusajja ono yamukaka akaboozi mu kusookera ddala yali agala mukaka akaboozi kumukwata as raping, ndowooza ne kitatuukirira. Naye embeera bwe yagenda mu maaso n'egenda mu maaso, ebizibu kwe byava bino manye covid ono yajja n'ebizibu bingi. Abamu abawala abamu beesanga mu bufumbo nga bafumbiddwa nga tebeeyagalidde. Mu mbeera eyo yonna mwana muwala Nantume Shirin nga bw'omulaba n'obulungi bwe mu mbeera gy'alimu, emboozi nagitotola bw'ati. Tetwasobodde okulabika nga tumufuna bulungi nnyo one on one, naye njagala owuliriza ebigambo by'emboozi eno. Ngenda kuwa ekitundu ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu. Tusooke tugende direct tuwulize emboozi eno ofune ekyokuyiga. Ye mu mboozi yagamba nti omuwala alina teyandibadde ng'ofumbirwa okuba tolina kyakulya. Mu bufunze Shirin Nantume wafumbirwa nga tolina kyakulya. Tutandise ne Shirin Nantume, omusajja ono wamusisinkana oti? Omusajja ono mumanya ntya? Taata wange yatwala sister wange ebweru okukola. So kati taata wange bwe twamukubira essimu ne tumugamba nti sister wange ayagala kukomawo, n'agamba omwana mututte ebweru ayagala kuvaayo biki n'angamba kambawo ennamba enaabayamba, naye nze sigenda kukola ki, sigenda bawa ssente. Nga tata wange ansindikira ennamba ya Haji, sigenda mwogera amannya ge, nga Haji mukubira essimu nga mugamba assalamu alaikum jebaleko ssebo. Tata wange angambye nti ye gwosobola okunyamba sister wange n'akomawo because ye gwe yamutwala ebweru. N'angamba ekituufu naye nze ntwala butwazi bantu bweru, naye kambawo ennamba gye munaakubako gayajja bayamba okubeera nga mufuna tiketi. So nenkubira gayi n'angamba mugenda funa miliyoni emu oba mu emitwalo 8. Yeah, it was 1.8 mugenda zifuna. So bwe namala okugenda n'angamba we munaba mufunye ssente mugenda kukola ki, mugenda kunkubira njabbawo ennamba kwe munaaziteeka. Ozi yali atugambye $1 oba zaali 3. So ngamba mama wange kati batusabye ssente bweziti ne tukubira sister wange nga talina ssente. So to cut the story short, nga ssente tuzinoonya, tugenda mu beekika, tutunda ebintu, nga ssente tuzifuna. Nzira nkuba kwene ennamba like Haji gye yampa. Nga mugamba sebo ssente tuzifunye tukoze tutya, n'angamba mugende mukyuse ssente ezo muzifuule mu $1 oba muzinteere ku ssimu. Nga mugamba tetulina transport naye katuziteeke ku ssimu. Ssente ne tuziteerako omusajja, bwe twamuteerako ssente n'angamba kubulako emitwalo 3. So bwe kwabulako emitwalo 3 ne tugenda ne tutunda TV, ngenda ku mobile money nsindika ssente. So kati bwe namala osindika ssente n'engamba wa mobile money paako ku ssimu nkubireko ono omusajja mu soba ssente azifunye. So
so kati omusajja mukubya mugamba hello je baleko sebo sente ozirabye nangamba sente nzirabye naye eno ye namba yo nemugamba nedda eno si namba yange yani enamba yange no yeri gye nakubiriddeko nangamba sijijjukira naye nsindikira message ku WhatsApp kwe nakuteera tiketi nemusindikira message ku WhatsApp nemugamba nze muwale gwe wakoze eki gwe yakusindikidde sente ayagala sister wakola eki akomewo so kati nangamba ye gwali ku profile picture nemugamba yense nangamba nedda abawala mupostinga abantu bemutamanyi nga mwefuula okuba nga nemugamba it's okay naye nze nkugambye yenze mbeeraawo nga ninda nga nteerako tiketi nga sister wange akomawo nga ngamba kati nali ndi awo nga ngamba njagala kulabako nkoze ntya ngamba nganze si meeting aba stranger ngamba I'm not a stranger wali olowooza ngenda kubba kubya tiketi naye nakuyamba sister wona akomawo but we can meet. So by that time I was 17 years old. So nze muntu ayagala nnyo okubeera nga muneebuusa nnyo ku bantu because abantu abandi okumpi before me doing anything nsooka neneebuuza ku muntu. So kati I talked to some lady, she's a friend, she's a family friend. Nemugamba ono omusajja yaleeta sister waffe abadde ayagala kummeetinga nkoze ntya. Ngamba wewe olabanga mwami ayina ekitiibwa nga tagenda kukola bubi nga talina bad intentions kola ki genda omulabe. So we arranged gayina jja tugenda ku Victoria Hotel netwemeetinga netwogera nandaga ID ye nandaga driving permit andaba akutte laptop akutte bag ayina amasimu abiri kale nga mumanyi omuntu nange omuwala nga olabye omuntu nendaba nga bambi nkiza musajja kale mukulu and is responsible ate n'omulimu gwakola mulungi. So I went back home nenyumizaako era my family friend she's alinga mama wange kale nengamba gezaako olabe. So by that time I had a boyfriend. My boyfriend wange we had issues cause nava naye mu senior 4 wichinga like nga mumanyi bu boyfriend wechi webiseera ebyo. So I had to break up with my boyfriend. Nkolechi I start nabe like ono omusajja kigenda maaso. So we planned another meeting kanina okuva Entebbe ngende Kampala mulabe. So manamwe ayina noonya transport nengende Kampala netugenda twayantwala ku lunch awo ewandegeya waliyo restaurant eriyo waggulu nantwala ku lunch nangamba nkulabye oli muwala mulungi ate okyali mwana muto njagala tukwatagane. Ngera byonna tubitadde ebbali. He used to tell me that anjagala nga he calls me each and every day. So that day when agenda e Kampala netuli emmere nangamba kankutwaleko ewange okole ki olabeyo. We went to his home. Etugenda ewuwe olwo olunaku lwe nagendayo tomorrow lwe balangirira lockdown. So kati nga tutuuka ewuwe nga gayandaga ewuwe nga bambi like yeeyiya because I don't know but nze nga we nalaba ennyumba because mwali mu kitanda na TV ng'eri wansi. So mwali mu kitanda na TV ng'eri wansi nga temuli kintu kirala pozi n'ekinaabiro. It was a single room. So tubeera awo nalinga ndaba nnyo eno TV ebiseera ebyo balinga bagiyita face TV nga buli kaseera ebeera eteekako music. Kati nangamba olabika oyagala music olabika oyagala kuba muyimbi nemugamba nedda just nze nga nze njagala nnyo okulaba music a trending so face TV njagala nnyo. So banamwe
nga guy afuna omuntu amukubira ndowooza yali sister we oba yali ani nga mugamba oba gundi ne gundi ali mu ddwaliro nga guy asooka agenda nga mala akomawo kati obudde butandika okubeera nga bukola ki nga bugenderera. Remember you guys, I have never nali nkyaliddeko kale ku muntu nga musajja but nali sirwanga mu nnyumba y'omuntu wenti era nabeeranga awo nga ntya. So guy n'akomawo, guy bwe yakomawo yansanga ntudde wansi ku sementi nangamba tuula ku kitanda wansi wakola ki wannyogoga. Nze muli mutima ne ngamba kasita n'ewaffe tewali nnyo ntebe era mbeera ntudde wansi kantuule wano wansi nannemerako ne ntuula ku buliri. The guy wanted to rape me. Nentula nengamba ndi Kampala gyendi simanyiyo. Kayuna ayagala kunrepinga. Nali nyambadde empale nga nyambadde ne ka top naye nga buno bwonyigira wansi. So kayi netulwanira ddala but he wanted to rape me. Guy yali agenda kumpamba but God helped me kuba nagamba banaye Mukama Katonda bwenfunira wano sirimu, bwenfunira wano olubuto. Mukama nanyamba nenwana ne Guy paka we yalaba nga kiganye nandeka. That same guy oyo musajja sawa zino taata wa mwana wange. So guy we twamaliriza okulwana nandeka kyemanyi ndowooza yali asuubira this type of girl nti ngenda kujja ewuwe malirize ekizibu kye alabe oba nti asobola okubeera nange alabe oba nti oba tasobola kubeera nange. Because I was surprised, I didn't know him. That was my second time to see him but nali sirina obwo bwongo nti like if you visit someone muina like okwegatta. I didn't know okitegera, so I had to fight him because I didn't know ebyo ebintu by'okwegatta nti mbirinako history nti oba omuntu waba akututte out olina okwebaka naye. So I had to fight with him. So kati nangamba I'm sorry biki nze mbadde simanyi biki. And I know he knew my age at that time. So I got so scared. Nimugamba njagala kudda waka. Nangamba nina brother wange ayina emmotoka kamukubire bajje batukime tukutwale ewaka. I got so scared to an extent nti nali ntya n'okuyingira emmotoka eyo. But I had nothing to do because obudde bwali bwa kiro and I didn't have transport yanzize ewaffe. So his brother natuuka. They had mwalimu n'omukyala awo omulala nagenda okulaba nga Guy atukimye afaanana nnyani, this father of my kid. So kati nangamba I know olabika oli confused but he's my twin brother. So tula mu mmotoka mu kuti ogungi naye nagumira kwani ku that lady yali omwo. So the guy told me, I remember everything, this is my rib bichi. So they were dating and they took me home. When I went home, when I took ewaka kube wakati watuukayo nga ssaawa 4 jjukira twasimbulanga ku ssaawa emu. So when I reached home, sagamba muntu yenna, I prayed to God nengamba Mukama Katonda bw'oba osobodde okumpisa mu luno olunaku nenzire waka kitegeeza okyanjagala. So when I reached home, omutima gwangambirawo block this guy, block him. So I went to sleep. I forgot to block the guy. I forgot to block him. Alindi awo nankubira essimu. I was so scared. Ningamba omuntu yabadde attempting okundrepinga. He's now calling me.
ekyo ekintu nakisirikira. Even my mom didn't know about it. No one knew about it, by the way. Weyankubira essimu enjogera naye, and he was saying sorry, I didn't know, tobimanyi biki. Just like that, ebintu nimbivaako. We started dating. Simanyi love gye yavanze okutandika okwagala omusajja who attempted to rape me at the second time wetwakola ki wetwameetinga. So guy ngave Kampala twagwa batuteeka mu lockdown the following day nga yesterday nvudde Kampala. So guy nangamba ngenda kujja mpangise entebe ojje tubeere ffenna. I was 17 years old. Ye muntu mukulu, he's in the world of working. So mbako mfuna omuntu gwenjogera naye gamugamba so ayagala tubeere ffenna. Ng'olwo nno gaaya amaze n'okusenguka ali Entebbe Road ali mu kuŋŋamba ngende ewuwe tubeere ffenna. Tutwali mu relationship twali mu relationship eriawo, but the relationship we started, twatandika relationship ng'avudde Kampala ng'apangisizaawa Entebbe Road. Ng'olwo byonna ebyokundwepinga mbyerabidde nga I'm focusing ku relationship yaffe. So kati bwe yangamba ngende mbeere naye nenjumizaako ko omuntu omunangamba sooka okiwa obudde si bwe batyo bwe bapapira ki ebintu. So I told him I cannot come. So kati awo nengambako ne mama wange nangamba nedda, sooka olindeko kubeera ng'okola ki ng'obeera naye, sooka omustudyinge. Okati nze no n'ebyokustudyinga omuntu nti muyiga embeera ze nali sibimanyi. Okiwulira nga just nze nfocusinga nti the man is, I love the man, biki. So guys, that was 2020. Tugenda mu 2022 cutting some stories short. So I go visit him, ngina ne mu visiting awo Entebbe Road awo Kureza emulaba nimva n'ebintu ewaka tugeze nti ampadde sente ningenda nengula ebintu mu katale ngenda nenfumba nenkola duties ngezo omukyala zakola ki zakolera omwami. So ngenda yansindikira transport nangamba Shirini jangu nakutera emitwalo 3 ku simu ngenda mu katale n'ogulagulayo obusowaani, and we started building ourselves. So tutandika okwezimba. I started okubeera nga ndowoleza mu bintu by'obufumbo, nga ntandise okubeera nga ngenda ewuwe nefumba njoza ebintu. I used to clean, I wash. So ogwo mwaka netuguyitamu. So kati kyenalinga nsinga omugamba I want a business. So nangamba Shirini, whenever nfunye sente, you're my first priority. Netubeera mu relationship for like 1 year, and my life started changing. Our life started changing eventually. Then yalitakola but ngamba Shirini, weba tuvudde mu lockdown, njagala munziremu nkole. We prayed together, netuwandika prayer request ffenna, netusaba, because I used to be a Muslim, but for him I changed. Netusaba nga we could join hands, netusaba nga mbulira his plans, nga mbulirayo abantu gy'abadde ng'akolera, how it is, nga nange ne bwe mba nvudde okumulaba nga nzize waka I could kneel
naye mugamba cause I remember ede namugamba ngenze ku overnight nensaba. I prayed. People recognized me, never gambo no mwala. She's so prayerful. Bichi nga it was even my first time okugenda mu overnight. So nembi mugamba nangamba agenda nga mu overnight osabe. Kiriza mukama ajja tuyamba. I used not to tell my parents about him because he was someone nti yali akola then mu lockdown na stopping okola. Oshitegeera nga nyinza n'okubula ne mubuuza naye okikola otya tokola naye obeerawo otya ngamba Katonda akola ki aprovidinga nga tubeerawo. Birthday yange netuuka bambi nakuyiyizaayo akatwalo. Simanyi but at that time I didn't know sentence yali alina ye ng'omuntu. Simanyi but I found him namusanga ngalinga ali mulamu obwokukola ki obwokubeera nga yezimba because we are shifting okujja Entebbe Road era still yajja n'ekitanda ne TV yapangisa rooms 2 naye nga room that sitting room nga teriimu kyerimu. So guys, so kati sitting room yabeeranga nga teriimu ki teriimu bintu. So twabeeranga twabeera ffenna okumala ebbanga nga bwe tusaba Mukama Katonda atuyambe lockdown yeveewo addemu akole ki addemu akole. Nga nvaawo awewuwe nalinga sisula so kati nga nzijanga okumakya nenkola ki nenzirayo ewaka olw'eggulo. Kati there is a day when najja obudde ne bunkwata nasulayo ko emirundi ng'ena because he's the first man gwe nali nsuzeeko naye like gwe nasula naye gwe nasooka okusula naye nga sisuze waka oba mutegeera ekintu kyebagamba like ye musajja gwe ye yasooka okunsuza ebweru obulamu bwange bwonna. So the thing is my mom was scared because I used not to be open to her. So kati ebiseera bye nagendanga n'ensula n'omwami oyo nga bwenkomawo mama tanzikiriza kusula mu nnyumba, tanzikiriza kuyingira nnyumba ye nga nsula mu store. So kati bwe kyasooka ennyo ne mugamba when I spend the night here mama wange taddamu kunzikiriza kuyingira nnyumba kusula mu store. So kyamutaakinga n'angamba bwe naba nfunye ssente shwini ngenda kujja ewammwe, shwini ngenda kujja ewammwe. So Mukama n'atuyamba ne tuva mu lockdown. So naddamu n'afuna omulimu. Bwe yaddamu ofuna omulimu nagamba Shwini eno wala ate nkolera mu tawuni wakati ofaayo bwe nzirayo e Kampala. Ne mugamba it's okay tunoonya kubeerawo ddayo e Kampala kozi yeewammwe. The guy went back nga tuvudde mu lockdown. The guy went back n'anoonya ennyumba yaginoonyeyo Gayaza Road anoonya ennyumba. Sijjukira bulungi the process we yagulira ebintu by'omu nnyumba. So I don't remember the time but he called me n'angamba Shwini ngenda kugula ntebe. Then he went and bought the chairs. Nakula n'emmeeza ekitanda twali tukirina. So n'ekintu ekirala yalinga ayagala okugula emmotoka bambi abeere nga nkima okuva Entebbe. We prayed, we joined hands. Twalinga tusabira wa Pastor Kakande. Because by that time yalitandaba to introduce me to the church, but he told me when time reached nja
ntwale wa pastor wange ntanaba kungamba nti asabira wa pastor Kakande. So yeah, I used to know nali nkimanyi nti asabira wa pastor Kakande naye nga tanaba kukola ki kungamba nti ayagala kuntwalayo. So we are shifting anadamu nafuna omulimu napangisa ennyumba yali nnungiko okusinga kweno gye twalimu egga Entebbe Road. So nafuna ennyumba nga nnungi ng'erimu ekinaabiro toyi yakutuulako, mulimu heater, like mulimu effumbiro munda. It was a very good house naye nga yali double. So kati bwe yayingira ndowooza yeyo process yemu mweyagulira ki, mweyagulira entebe. Olwo ebintu twalyalya dda nga just tuli awo tuli mu ka relationship nga kali peaceful nga nga tuli mu like nga n'omulimu tuzeemu tufunye tuli like akola. So kati we yamala okubeera yeyo it did take him a week okuddamu okunkima ndabe wa wakola ki wabeera. So kati awo ebiseera ebyo yali alina omuntu gwe yali alina gwapangisaako ndowooza emmotoka ajja nankima nasooka nantwalako ku K Hotel ne tulya ku birungi nantwala ewaka nendabayo. So kati bwe twatuuka ewaka ne mugamba waawo oguze entebe kale ng'ennyumba erimuko ku bintu. So kati bwe navaayo ne ngamba I've not sinabatandika kubeera naye buli lwanaabanga nkima ngenda kukola ki, ngenda kubanga nekyekola ki nekyentwala. Amazima okwogera, he used to take care of me and my family. Yali nga ndabirira bulungi, sejjulanga buli kyenjagala nali nga nkifuna. So kati mwezo sente ze yampanga nga ngulangayo amasepiki, angulangayo amasowani nga buli lwankima mbaako bye ngenda nabyo, buli lwankima mbaako bye ngenda nabyo. Paka we nazimba nti flake nti we mangenzeyo osobola okufumba oguzeyo ku flask. Kale nga we mumanye ebintu abawala bye bakola kibye bagula mu maka, cause nalinga nkimanyi anytime tugenda beera bafumbo tugenda beera fenna. Nga bwe mba nfunye sente ngula y'amasuuka, kuzinzukira waliwo blanket gye natwala, manya pillows, buntuntu seti ya dishes, byonna nga ntwalayo nga nzimba ki, nzimba amaka. So time reached nga Mukama atu blessings nangamba Shirine tukoleyo business. So Mukama natuwa sente, ebiseera ebyo sente nezibeerawo nno ddala netufuna n'emmotoka. I won't go sigenda nnyo mu details naye yatuuka n'afuna emmotoka. Yatuuka n'afuna emmotoka ebyo ebiseera twali tufunye ne business yali saloon nga he could come nga mbeera ne mama wange, but I used to go and see him every weekend. Ngera buli lwakutaana ajja nankima, but Monday to Friday nviira waka nengenda nenkola ku mulimu. So kati omulimu twali tugukoze, saloon ng'eri well equipped ng'erabika bulungi. So by that time nali ndi awo nga ndi mu kukola, nankubira esimu nangamba Shirine ndi mu kukola ki, ndi mu kujja. So we yajja n'emmotoka. So nali nyimiridde waggulu ku kizimbe nendaba emmotoka ng'ejja. So emmotoka we yajja nga ndaba omwami wange yagivaamu. I was very happy. I was so happy. So happy. Nanvugamu because we are twalina omuntu gwe twalina okudropinga ne tumudropinga naye nali so happy. Nga bwe mutunulako ngamba thank you God. Webale Mukama. Webale Yesu, webale Mukama. So
nga tuvuga nga tugenda ewaka kozo bitwa mu dropping ewaabwe then netudda netugenda ewaka. So that is the time where I want to introduce you to my pastor. Already nchibanya asabira waka kande. So I was so scared kube munakula mpulira ebintu bingi nnyo ku pastor kakande. So nalinganga ayagala oggaana ogenda, but bwe ntunuya ningamba this man anzije wala tuvudde wala andabiridde ekyokulya akimpadde business yiyo kafamile kafa katono kafunye n'emmotoka angana ntya. So that day he introducing her to the church. Tukenenkera ku machane entegeka ne mutegekera tugenda ku church. So he used to take me to the church nga like ampe basa naye nafune basa netubeera nga tuwaayo because ebiseera bye bali bakatandika okubeera nga bazimba bali like bakatandika okulangirira mbu bagenda kuzimba. So he took me there my first time. Pastor Kakande nandaba. I was so scared ate naye I saw him yandaba nga ndi scared. Nansabira like nakukwatako bukwasi bwati ne muvaayo. So kati nembeera nga tugendayo emirundi egy'enjawulo nze naye paka we natuuka nenkimanyira nti nsabira waani wa Kakande. Natyo gamba senga wange mama wange yali akimanyi because nalinga mbimugamba naye nga ntyo gamba abantu because I had even my friends benagamba nti kati nsabira wa Kakande ne batandika okunjajinga because even ne mu saloon nali natimbamu akantu kali ka Pastor Kakande because ne ku motoka y'omusajja kwalinga kakapande kani Pastor Kakande, but people who used to see me balinga banjajinga because there is a client gwe twakolako nangamba tukije nkuwe sente nangamba akakapande ke mutadde mu saloon sikagala so wemba musabireyo like business mujijjemu ebintu byeyo biki kitegeera. So kati people used to judge me kati nga abantu abasinga mbagamba ndi mulokole naye I don't tell them nti nsabira wa Kakande. I'm not even proud nga kale siri proud because people bali bajajinga nnyo. So twasabire wa Kakande for a very long time nga tugenda yaba nga neba asha batandiso like nga batumanyi I used nefuna ye mikwano nga buli lwe ngendayo tugenze kusaba nga buli lwe tugendayo ne basa nga batusabira nga ne Pastor Kakande mwennyini atulaba because nagendayo nga I was a very slim girl nga ndi mutono nnyo. So ebanga nelitutwala obudde ne butuuka and he told me njagala kukyala ewammwe njagala tandika kubeera naawe. Kyajja in a very surprising way ate mu speed ey'amaanyi because I didn't expect him kale okungamba nti I want to see your parents. So ng'obulamu bukyuse baanammwe obulamu bwange bwali bukyuse nga nsobola okuyimirira awo. By that time I was young but nali nsobola okuyimirira awo nenjoya kyenjagala te nenkifuna mu budde. God Mukama yatuuka n'atu blessinga. Yeah, he blessed us. Abantu abandi kumpi mukimanyi. Abantu abandaba before 2020 you knew my life. Ate abantu abandaba 2021 2022 you saw my life yakyuka. Nzira nentuuka nengamba abantu byeboogera ku Pastor Kakande si bituufu because our life changed. Obulamu bwaffe bwakyuka. Okiwulira? Nze nali sibeeranga kawo nga ntambulira mu mmotoka buli kaseera nga someone is driving me.
I used to do shopping 1M, 2M. Nentumyako nesimu ebweru. I started living in apartments, a whole house. Nze ku myaka 18, 17 nenkozesako abakozi. Not only one, si babiri, si basatu. Okitegeera. Abantu ne batandika okumpita mami ku myaka gyange egyo emito. Obulamu banamwe ne bukyuka nga ne bwentulawo ngamba, oh God, you're so good. And I gave myself to God. I gave myself to God. Ngandaba ebintu is working for my good. Mukiraba. So kati gayi nangamba njagala kukyala. Nasooka ne mbitwala ng'ebyokusaaga because yangambanga leero nangambe nkyagenda ogamba abantu bo. Nsooka ne mbigambako mama nangamba bw'aba akutumye kikole. Ne nkikola ne ngenda ne ndaba ssenga wange banamu emikolo ne gituukawo. Emikolo ne gituukawo. Ssenga wange yali atidde nga ngamba Shirin tonaba kutuusa myaka gya kufumbirwa. Ne mugamba ssenga tunuulira obulamu bwange. Ne mugamba ssenga tunuulira obulamu bwange tunuulira gye nvudde. Nga everyone can notice the life I'm in now. Nga ne bwe mba mugambye ssenga kati bw'obanga kino okiganye kiki mazima ddala. Ssenga wange teyambeerera mubi nakkiriza. Ne tukyala ne tukola omukolo kuza abantu abasinga baali balowooza kukyala. Baali balowooza kwanjula naye kwalinga okwanjula. Kuza omukolo gwali munene. Omukolo gwali munene. People who are babali around me they saw it. Ekintu ekyatandika bwe kiti nekigejja. And I became someone's wife at a very tender age. I became someone's wife. Naye nga tetuli bubi ko ssenga wange yangamba mukyali baana bato emikolo misooke mugiveeko. Like the guy nagamba ssenga wange nedda. Namugamba nedda. Namugamba tukisobola. Kuba mukolo gwange nze tegwali gwa kusonda. Temansonderako. Yali atisobola God yali atuwadde ki? Mukama Katonda yali atuwadde obusobozi. The time when twakolera omukolo saluni yali weeri enjala nazikolera mu saluni yaffe enviiri nengenda ne bankola makeup omukolo ne guggwa baana mmwe omukolo we gwagga omwami nangamba njagala kubeera naawe Shirini. Nengamba ssenga yali agambye sooka olindeko akwanjule. Nengamba no. Kino at least kyakozeeko kikola kikimala ate kisigamba nti mulabye eggulu twali tumaze kumpi mwaka mulamba. Omwaka twali tugumaze. So guys, I moved in with him because bwe twamala omukolo yagamba Shirin sigenda kuteeka mu double room. That's what he told me. Nagamba Shirin sigenda kuteeka mu double room. So kati nze naddayo ewaka, of course nalisobola twagenda ffenna then nenkomawo ewaka ng'emikolo giwedde. So nalindi awo nankubira simu nangamba Shirin nfunye ennyumba yangu tugenda ogirabe. Nanzijana ku saluuni nankima ne tugenda ne tulaba ennyumba yali ya bisenge ebya bibiri. Nagamba bannange Mukama oli mulungi. Yadde ye nga ye nalinga mugamba this is too much, at least twandibaddemu eri ennyumba double room. Ng'agamba nedda ng'era ayagala okubeera nga mpeesa ekitiibwa. So ne tuyingira ennyumba. In fact yanzizaayo ewaka ye n'akomawo. He had his friend ne bategeka ennyumba ne basiba ekitanda. Then he picked me later ng'ennyumba bamaze okumuvinga in. So he picked me. Oyampikinga amakesi gange gonna. I was so scared. Ndi mugole. So I saw weyandeeta. Nangamba thank you for coming in my life. Nampa hug.
ampa hug ngamba thank you for coming in my life netubera fenna. So I used okuva enamasuba paka entebe nganya mva namasuba ningende entebe ye nave enamasuba nagenda mu town orono yali aine motoka je yali asinga okwagala. Time netuuka ngera tukyali awo time netuuka n'agifuna. So yaine motoka je yali asabira okufuna nga nange nine motoka je nali nsabira okufuna. So by the way he was prayerful okusinkanze. He was so prayerful ngate mukkiriza nnyo. In fact ye muntu ya inspiring okubeera nga ndi muntu musabi kuba nze muntu kale ayagala ebintu nti njagala bya mangu sirina bugumiikiriza but nalinga mulabirangako nnyo ebintu because he used to pray for something ekintu nekituukirira. So kati yaine motoka je yali ayagala nga bambye musuza takola ki teyebase n'agifuna. Kati bwe yagifuna ningamba nange nno nina okusabira ki emmotoka. So netusabira sinasabira emmotoka bambi namala nakola ki n'agifuna. Ng'olwo tuli bafumbo ndi mukyala nno mufumbo. So kati netuuka ne mugamba sisiibawo naawe tosiibawo twetaaga omuntu anaatuyambako ki ku mirimu ewaka. Netukomawo netusanga ki netusanga emmere kuba nze nkeera ssaawa emu ng'oluusi ofuluma ne ssaawa emu tezinabakola ki kuwera. Se netufunawo omukozi netutambuza nno obulamu netuddamu netugwa mu lockdown endala nga tuli ffenna netubeerawo nno munnange netubeerawo nno ddala nembeera ng'omukyalo omufumbo. So ng'omuntu mwenna nga mumanyi nti ebintu wekiba nga kipya gy'oli. So I used ekiro okutya nga ntya nali namanyira okusula ewaka nga waliwo maama waliwo muganda wange waliwo abaana ba sister wange. So kati kiro natyanga omuntu okubeera mu kisenge nga kikyo oba ebintu ebyo mubitegeerayo afraid biki nga bambi he used to comfort me nga he's a loving man. He's a very loving man. So twatabukangamu nennoba nemala nenkomawo nankima nga tufunyemu obutakanya ng'era bwe mumanya abaana abato because I was still young. So kati nga noba mu buntu nga buli simple nonoba nakukima kozi nanobako ng'emirundi ng'esatu okitegeera nga mulekawo nentambula nengenda. So time reached obudde bwatuuka nga ngamba njagala kulekeraawo okunkozesa. Netukisabira. We used not to kugayalirira ekyokugenda ku church nga every week nga tugenda ku church, buli week nga tugenda ku church nga tetugenda na ssente ez'okuwaayo ku church kuba balinga bagamba tulina okukola kyokuzimba church. Twayita mu period yonna ey'okubeera nga church ezimbibwa nga basonda emitayimbwa church ya Kakande. Tugenda kubiri kuba bagambye kusonda gundi seminti nga bambya ngamba kati tugenda sonda seminti kati tugenda kugula mitayimbwa nga tusaba nga mugenda ne musaba nabbi ne mumulaba buli wiki n'abasabira mukitegeera ekintu ekyo paka oyatuuka n'agamba no ndi mwana wa Katonda, let me stop working from here ngenda kukola ekintu kyange. So we believed and God did it. Twakkiriza because twabeerangaawo naye nga tu planninga because that time si egamba nti yali musajja mukulu nnyo nti we had a help okuva mu muntu nti bwati ne bwati nti agenda tuwa ssente miliyoni nga 2 miliyoni nga 4 nedda. So
it was a day twali tulina gye tulaga oba twali tugenda ku lunch nangamba boss wange yankoze bwati ne bwati naye kyanyiizizza naye omanyi kye ngenda okukola nti ngenda stoppinga okukolerayo nti olinawo plan B nti ngenda yatukirize Katonda ajja kukola ki ajja kukola ebikulu baanammwe ne tusalawo we came to an agreement ne tugamba saluni katugitunde saluni ne tugitunda bwe twagitunda nangamba shwini kasitokiriza ne tusaininga agreement n'abaako omuntu gwaguza ki saluni so kati era still twali mu lockdown ngandeke ewaka n'agenda abisere bate bakiriza mu motoka navuga napangisa boda n'agenda naye nga ali mu kunoonya ki ali mu kunoonya kifo kye tugenda oteeka mu supermarket so naye nga sente tetuzirina naye nga tukozesezza okukkiriza tugenda funa sente mwami wange n'agenda n'anoonya edduuka n'anoonya amaduuka kati lye yatuuka kuba yansindikiranga ebifaananyi n'angamba wano wagenda kola ne mugamba neddawo tewajja kola wano wanaakola nakubira video call wano wanaakola nedda tewajja kola so kati waliwo ekifo kye yalonda yakinsindikira n'angamba kino ekifo kya sente nnyingi naye sigenda kitwala naye sooka okirabe ne mugamba kino ekifo kye tugenda okulonda nze namugamba ekino ekifo kye tugenda okulonda n'angamba kya sente nnyingi ne mugamba nga bwe twakkiriza ne tutunda saluni twagitunda miliyoni zaalinga 6 ne mugamba bwe tuba tukkiriza nga tubadde nga tusabira wa pasita kakando obulamu ne bukyuka tuvuge emmotoka tugenda kikola natusooka n'agamba nedda shirini nedda ne mugamba Emma believe nakkiriza ekifo ne tukisaba remember ekifo tetwalina sente but you guys yagenda n'amazzi ga holy water ku location yeyo nayiwawo amazzi nankubira essimu nangamba shirini ngenze nenangirira ekifo nti kyaffe so kati kanoonye sente tulinawo miliyoni 6 ne tusaba twalinganga tuteekako TV ya Kakande Ministry bagita Glorious Times nga tusaba nga tuyinza otandika okusaba n'ennyumba neeyaka omuliro ne tusaba yo oluusi namulekanga ng'asaba nze ne ngenda ne neebaka naye ate nange bwe nafunanga chance n'enzukka ssaawa 9 ansaba nga nkabirira Katonda business teriiwo business twagitunze Mukama Katonda kola ebikulu nze ne mugamba kangende nonyereze kankole research mu supermarket nali nkozeemuko nga nina mukwano gwange akolera mu supermarket nga mubuuza ebibuuzo Mukama n'akikola sente ne tuzifuna ekifo ne tukisasula abamanyi supermarket eri ku Mawanda Road ku Corner House you saw us starting so Mukama n'atuyamba ekifo ne tukisasula naye nga tekiriimu bintu Mukama n'atuyamba n'anoonya amasa n'agafuna sijja gamba nti nateekamu sente nedda saateekamu sente but I put my 5 nateekamu esaala zange nasaba ate kyemmanyiye gyali antunuulira nga nightmare nga bwe mwasomye ebintu nti he regrets okubeera nga yansisinkana but I was there naliwo yadde obutakkaanya bwalingawo nalinga ntambula n'engenda but I used to pray for him newe yafunira supermarket eyo newe twagifunira twafunamu obutakkaanya nga muganda we yabulese because he went n'aleeta muganda we supermarket yakatandika ng'ekyali fresh tenaba kuweza myezi 5 nga supermarket tenaba kuweza myezi 5 nga temuli na bintu nno
okiwulira ate wetwali nga twakagitandika yali akyaliyo kujja yali yakolera naye nga still omutima guli eno. So kati nembeera mu supermarket nintuuka n'omugamba nga we mumanyi omuntu munnange obupanga sitaani akola kyayonoona nintuuka nengamba nsigenda nkola nzekka buli kimu kitunuulidde nze nedda biki paka we namuteeka ku pressure navaayo bambi eri ajja tukwasaganya emirimu ffenna. Guys, netutandika supermarket. Waliwo guy bamuyita Trevor, twatandika naye supermarket. Bambi nanjigiriza bwe bakozesa system. N'omwami naye nanjigiriza engeri gye bakola system. Jjukira edduuka lyakatandika. Ebintu ebiri mu dduuka byonna nga nze apurchasinga, nze amanya ayingizizza, customer complaininze. Edduuka tulitandise. Naye nga ndirimu. So kati nalaba ebintu nga bambi binstowereddeko. I decided to call my sister. Nepita sister wange mukulu wange ne mukamba kyangu onnyambeko nga gwe floor manager, gwe supervisor, gwe manager, gwe director. Okitegeera. So kati waliwo rekera ku machana ngamba waliyo ki sister wa kyange eyo mu kyalo naye nsobola okiyita nekijja nekikuyambako kikudduuka ningamba that is very great. Kirungi nnyo naye muleete koze ebintu binsukkako nentuuka nange bambi ne mwekyangirako ebintu bye yalinga nnenya. Okitegeera. Nze apurchasinga nze alina okumanya abakasitoma baagala ki nga mbeera ne ka notebook natuukako nempulira nga nfuna restless nights radduuka. Ngenda okwebaka naye nga neeraba ndi mu dduuka okomawo mukeera munyuka ssaawa 5. Lockdown yali ekyaliwo, kafyu yali ekyaliwo nga mulina kunyuka ssaawa 12. Okitegeera. Naye ng'olina okumakinga sure obaze ebitabo abaana obabaze bakoze tebakoze abakozi nga bakutawaanya. So kati bwe yaleeta muganda we, that girl was not good at all. She stressed me so much. Yanstressinga, yanvumanga, nga bwe najja okuba. She didn't even know the story behind nze muganda we namumiitinga ntya. Okitegeera. So, ekyasinga okummalamu and that time nennoba. Ekyasinga okummalamu amaanyi, that girl was planning okupangira omukozi amupangire muganda we. Yalinga apangira omuwala nga amupangira muganda we naye nga nze mbimanya. Okiwulira nga ye mwennyini yalinga abiŋŋamba essaawa yonna ovaawo n'omuwala gwe njagaliza muganda wange nga bw'aŋŋamba essaawa yonna ovaawo n'omuwala gwe njagaliza muganda wange. And I used not to kubigamba omwami nga nkimanya ajja kugamba muganda we muwaayiriza. Okiwulira kuba nze nali maze naye kumpi myaka 2 naye oli omuwala mbu baakula naye oba yamukuza something like that. Okitegeera nze ne sister wange naye nti okukola ki okubibagamba nasituka busitusi n'entambula n'engenda. Okiwulira nakwata mungugu yes n'entambula n'enzira ewaffe. Okiwulira. So kati olwo lwali lutalo olulala abeleseewo bizinensi abakazi baabaki biki kati later yatula nambuuza kiki nembimunyumiza byonna ne mugamba muganda wabadde akola bw'ati yanvuma yatukako n'okulwana ne sister wange biki avuma obeera kudduka n'akuvuma nti muli bannaku biki. So kati nze ne mugamba nensalawo nengamba kantambule ngende nembimugamba nobimugamba nti abadde ayagala kupangira ono omuwala mukole ki adde abadda mu kifo kyange. Okitegeera. So guys, in that process nga nkomawo. In that processing nkomawo ba Trevor baali bakyaliwo business yali tannaba kutuusa bbanga ddene nnyo. So in that process nga nkomawo waliwo omukozi eyali azze eyadde okusaba omulimu. So omwami n'aŋŋamba waliwo omukozi gwenjagala olabe oba onoomuwa omulimu oba toomuwe. Bwe nakomawo saatuukira nawaka natuukira ku dduuka omuwala ne bamukubira essimu najja.
Mwala we yajja ne mulaba nangamba njagala kukola madde noonya mulimu naye babadde bangambye gwe toliiwo gwakwasaganya ebyabakozi ne mugamba olina emyaka emeka. Mwala twenkana emyaka kumpi. Kyemusingako nti saawa zino nazaala ye tannaba kuzaala oba. Mwala ne mugamba jangu osooka okole wiiki ndabe engeri gy'okola ki gy'okolamu. This story is so sensitive okutandikira kwona omuwala. Biri so sensitive. So that was 2021. Omuwala najja n'atandika okubeera ng'akola. Ne sister wange ajja n'aggulawo business nze we babinkutte mujjukira ndi mukyala mufumbo oluusi tuzze ssaawa 3. I came to realize something about that girl. Naye nga sikifaako. That girl used to love omwami wange. Nkitegeera ntya nti yali amwagala. Yalinga amutya bw'amulaba nga agumuka biki but she used to call me mommy. Yalinga mpita mami Shirini oyina empeera ngeza mama wange Shirini nkwegomba oli role model wange you have a good heart. Christmas yatuuka nakugamba happy new year Shirini biki because I opened up a voice note nga n'omwami oyo agiwulira nangamba this girl loves you. Okitegeera. But I noticed it. Ne mugamba n'omuwala kyemmanya akwagala. Ate akwagala nga bw'ogamba nti omuntu ng'eyandiyagadde boyfriend oba omwami. Nangamba n'osobola kwagala mukozi biki. Ne ngamba kankiwa obudde nga nsaba nno. So that time reach obudde bwatuuka nga they are close. They are very close. Nga bali close nyonyonyo bwe bati. It used to bother me. Nalinga sikebera masimu naye kyatuuka ne kimbotheringa. In that process, I didn't know that I was pregnant. Omulimu kyajja bwe kiti nagenda nenfuna olubuto nga simanyi. Nintandika okubeera nga nina mood swings. Nga nyiga nnyo. Nga abakozi baloopeewo omusajja nti Shirini atukambuwalira biki nga simanyi nti I'm pregnant. Okiwulira nga ne customer bw'aba ayingidde mba mpulira obusungu nga sikimanyi nti ndi lubuto. So kati those last months zenabeera ku dduuka embeera zange zaali zakyuka nga ndi mukambwe nnyonnyonnyonnyonnyonnyo. Okiwulira nga sagala kuwulira nonsense yenna nga ate buli kaseera nina ebintu ebyokukola nina ebintu by'okugattamu bakyesinga manya kukola ki. So kati ng'obusungu buli waggulu nnyo kozi nzijukira nayombako ne ba client. That was my very last day okuddamu okukola kozi bajja ne baasa eccupa awo ne mbayombesa ne nnyombera nno ddala. Okiwulira lwali tuddayo ekyo nangamba ekintu kyokoze kibinyo tebayomba na ba client biki nini nange simanyi nsonga lwaki yali ennyombi otuuka awo because bwe bayasa eccupa ne bagaana okugisasula ne mbagamba awanywa waawo kamba vume ne mbayombesa. So kati kumubayombesa ebyo ebiseera twali tubeera kyanja bwe twagenda ewaka enkeera saakola not knowing nze okuva ku dduuka nali mbawamwaganya nali mpa muwala mwaganya kwekwanira muki musajja. So kati bwe saakola that morning omusajja bwe yatuuka we yagenda okukola namuzindikira message ndi nemugamba mpulira njagala break. I need a break. Okitegeera ne mugamba obulamu bwange sibutegeera simanyi ng'olwo nno n'ebyokubeera nti ndi lubuto tebindina muki mu bwongo. So ne mugamba I needed a break. So kati we yali akomawe waka ne mugamba bw'oba osobola okukola ki okuyitira mu ddwaliro. Ne ngamba ojja genda weka mu ddwaliro tekirina buzibu gwe tuuka mu ddwaliro nze ojja kumbuulira. So kati ne mmala ennaku 3 ngera still sikola. Tirumu ngamba
kankole kikangendeko mu ddwaliro ndabe omutima gunkuba nga mbeera nnyiize n'omuwala ewaka nalinga muyisa bubi nnyo nga ndaba waliwo ekitali kikyamu. So kati abamanya ekyanja nali mbeerawo kyanja ewali shell, so wano waliwo ebizimbe, waliwo ne kagundi akaliwo teyali shell naye gaali mafuta, so sijjukira linnya lyawo. So kati nga ngenda ku kakliniki ngamba no, before going to the clinic namutuma nandetera ka pregnant test. We yandetera ka pregnant test nenkebera nga ndiki nga ndi lubuto. Kati olwo naawo nze nga simanyi nti oba omuntu abeera olubuto abeera bwati ne bwati ayomba nnyo. Angenda mu ddwaliro nga nera baddamu bakantema nti ndi lubuto nga mukubire simu mugamba are you ready okuzaala? Nagamba bw'oba oli lubuto shiwini tekirina buzibu nga nno tetulina buzibu nga just fate yali ebaddewo awo nga yeeyonza just okubeera nga nyumba ne bakasitoma. Ngamba shiwini bw'oba ng'olaba it's okay tusobola okuzaala kozi nga tumaze nebbanga ffenna banga lyali teriwera nti myaka 2-3 naye nga tumaze kumpi mwaka mulamba n'ekitundu nga tubeera ffenna nga buli omu amanyidde munne okitegeera. Nagamba shiwini bw'oba osobola okuzaala zaala, naye nga nze nali scared. Nalina 18 years by then. Nalina 18 years. So ng'olubuto ndukuza. Kati time yatuuka nga omwami bw'aba agenze ku makya okukola akomawo ku makya saawa 9 saawa 8. Fine twatuuka ne tukyogerako nangamba abeera akola. Naye ne ngamba namuleka n'omuntu amwegomba, namuleka n'omuntu akola ki amwagala, bajja kunzibako omwami. So balamu bange ne batandika okunkubira essimu, genda ku mulimu okole. Antuuka ngamba omusajja namugamba njagala kola ki, njagala kudda ku dduuka. Nagamba ogenda kutumalako emirembe, ogenda kuyomba, ogenda kukola ki? Ne mugamba ebyo bisoko biteeke ebbali, njagala kudda ku mulimu kukola ki, kukola. Nagamba kale tujja kugenda nembeera nga ngenda ku dduuka nga ndi lubuto naye nga babeera aba ye mwennyini. Nagamba bakasitoma baŋŋambye mboyo alabika ye mukazi wange. Nensirika nenfuna olunaku nengamba kankebera essimu y'omusajja ono nga password ngimanyi. Nenkebera essimu y'omusajja nga agamba nakyala tandika okubeera ng'osala enviiri ezifaanagana bwe ziti, n'amusindikira ebifaananyi nange yalinga abiŋŋamba sala enviiri ezifaanagana bwe bati, tandika okubeera nga westylinga bw'otyo ng'agenze ku Google n'akuba screenshot n'azisindikira omuwala mbu tandika obeere ng'ofaanana bw'otyo. Nengamba how can you advise someone you do not love okubeera nga afaanana bw'atyo? Nembimubuuza nangamba mbu njagala afaananire bulungi bakasitoma baffe. Nemugamba gwe ssebo oyagala ofaananire bulungi bakasitoma oba obadde oyagala akola emirimu gy'alina okukola ng'omukozi? Okiwulira? Nangamba ogenda kulowooza byonna by'oyagala, olwo nno nga ndi lubuto luli myezi 4-5. Nga ndi mu lubuto luli myezi 4-5. Okiwulira? Nze nanvudde mu shepu, nze ngezze ebyekisiru. Maama ekyalinga ku dduuka ng'akomawo ku makya, he doesn't even give me any respect, nga tampa respect n'akatono. Waliwo lwe yakomawo ewaka ne mugamba musajja gwe, I'm a pregnant lady. Ekintu kyonna bwe kinantuukako ng'okomawo waka saawa 10 mukola biki n'omuwala oyo? Ng'omuwala yamugja kudde n'amufuula 180 nga ye bw'akeera nga ye bw'agenda ku mulimu saawa nga 12 nga n'omuwala agenda ku mulimu saawa 12 nga babeera mu dduuka aba kuva kiro paka ku makya nga beesibira mu gundi n'akomawo n'atandika okubeera ng'akukuta. Nze nga ne continental bantwalayo saawa za kiro. Fine, I respected his job, naye waliwo okubeera ng'oyenda naye ng'owa munno that respect.
okiwulira ng'oyenda naye ng'owa munno that respect. Time netuuka n'akyusa password because I used to check the phone. Okiwulira, I used to check the phone. Kati lumu ngamba naye nfa kino omusajja, let me talk to the girl. Nenjogera n'omuwala, omuwala yaŋŋamba singa omusajja yali anywa omwenge wandibadde okola oti. Okiwulira, singa omusajja yali anywa omwenge wandibadde okikola oti. Negambuguma baana mmwe. Omuwala n'atandika okubeera nga yeefuga omusajja. Takyayagala kulya waka, emmere agikufumbisa, n'agikufumbisa okuva ku makya paka kiro, yakugoba ku dduuka. Kati lumu mpaliza empaka nga mugamba tugenda ffenna. Nga omukulu ajjayo chocolate nga agirumako. Bw'agirumako ng'agiwa omuwala nga naye agirumako. Bwe bagula nga ndi awo ndaba. Nze n'ebiyindo bizimbye bwe biti, ebbuto likomeeri. Bwe banywa ku soda ono bw'agiteekako omumwa n'ono bw'ateekako omumwa. Ne ngamba ngamba tunulidde bwe nti nga tebalinamu yadde ensonyi ezikaliridde bwe ziti okugamba nti ekino ekikazi weekiri wano. Ng'omuwala akimanyi, omuwala ng'akimanyi oli omusajja wange. Okiwulira, tebyali byaluli nti munnange biki mbutujjira wamu biki, naye ng'omuwala akimanyi yajja siri lubuto. Nfunye olubuto, akimanyi omusajja wange. Okiwulira, naye nga bagabana soda bali awo babiri. Ebbanga lye nakola mu dduuka omwo saasasulwa. Lwe nasembayo okugamba nti bampeeyo ng'emitwalo nga 5 tebaazimpa, naye omuwala oyo yatuuka ku mitwalo 5. Baatuuka ne bamupangisiriza ennyumba. Okiwulira, baatuuka ne bamupangisiriza ennyumba. Nentuuka n'okutambula n'enva ewaka. N'agamba bw'oba otambula genda nze kuggwe n'oyo omuwala nnondako ye. Yayimirizaawo bizinensi yange. Okiwulira, ye bizinensi yange singa taliiwo, singa yagwadda. Singa bizinensi yange si muwala oyo, singa bizinensi yafadda. Nyatuuka n'okuyimirira n'angamba ekigambo bwe kiti nga ndi nno lubuto. Nga ndi lubuto lukuze lukomye eri. Ne ngamba ono omusajja tajja kummanyira kantambule ngende. Ng'olwo nno ntuuse n'emyezi 8. Naye nga buli gwe ngamba yogera naye nga abagamba oyo bw'aba ayagala okugenda agende. Naye ono nze gwe nkola ki? Gwe njagala kuba bizinesi yange yagitambuzza. Okiwulira, nze yagitandika. Nze yagikumamu omuliro lwakuba saateekamu yadde 10. Lwakuba saawa zino ndi lubuto. Okiwulira? Omwana yatuukako no yali awo zaalina ssaawa 9 oba baali bavaawa mukama yamanyi. Omwana n'asindika message ekiro, thank you so much. Nengamba kanjiddemu message eyo. Nengamba message eyo kanjiddemu. Omuwala nangamba kati nno gwe. Bangamba abakazi abakulu abafumbo babeera banoonyereza. Kati onoonyereza mazigago. Ng'omuwala bw'atyo bw'ayogera nange. Nengamba ono nalabika alina kwe yeesigamye. Ate ng'olwedde nkimanyi omuwala alina kwe kyesigamye. Kati lumu tuba tugenda ku Antinento nga musindikira. I want CJ. Yamugamba KFC today. Nga ndaba omusajja agugumuka. Bamugambye CJ today. Bamugambye biki. My dear, nze nga Antinento bantwala ssaawa 4:05. Antinento bantwala ssaawa 4:05. Naye you people, zimba omusajja at your own risk. Beera n'omusajja muve mu mbeera yonna gye mwalimu ne mudde munnungi at your own risk. Okiwulira, that man chose her over me. Imagine nga ndi lubuto, nze natuukako n'okubleedinga. Neighbor wange, nakigambako neighbor wange. Ne mugamba mwana gwe mbleedinga. Kyokka nga ndi lubuto lwa myezi nga 7. Naye nga mbleedinga.
ne tutula mu meeting nze ne ssenga wange ne tutula mweno nga nyinza okukaaba olubuto ne luddamu ebituli saidi ne saidi nga nkaaba olubuto ne luddamu ebituli saidi ne saidi ne nnoonyereza abamikwano gye ne nnoonyereza be yali akola nabo nga nnoonya omuntu omutuufu asobola okwogera n'omusajja oyo ng'omuntu akyabuze ndowooza nakubira baganda be buli omu n'atandika okubeera nga nkoowa ne nkubira mikwano gye buli omu n'atandika okubeera nga nkoowa okiwulira naye ng'oli muwala video zino nkimanyi ogenda ziraba kuba tova ku peegi yange ngayo ng'oli muwala n'okola ekintu ekifaanagana bwe kityo n'okola ekintu ekifaanagana bwe kityo baana mmwe natuuka n'okuzaala naye nga the man chooses that oyo omukozi over nze asitudde olubuto lw'omwana wo ebintu ebyo byonna came to pass ng'oyo omuwala alina n'obuvumu obunkubira essimu nti njagala kwogera naawe n'akubuulirira yatuukako n'okunkubira essimu n'aŋŋamba nkulabe ne mugamba tosobola kundaba okiwulira nga natuuka muli mu mutima n'enzikiriza naye nga just like ebirowoozo bikyaganye okikkiriza okiwulira nga bava ku mulimu n'amudroping ewaka oba ne bakola bye bakola n'amala n'akomawo nga bokisa jjanjiwemu okiwulira nga bokisa jjanjiwemu ndi lubuto banaye waliwo ebintu ebimu byesisobola kwogera wano naye nga bokisa jjanjiwemu ajja kumakya nga n'omugaati gwaleese ewaka gwawuzaamu ate n'akugamba bulungi nnyo mpaddeko munno okiwulira ng'omugaati bwe guba nga mulamba aguleeta agutoddeko n'omubuuza ate ekitundu kiriwa n'agamba nakiwadde munno okiwulira nga yatuuka nga buli lwe babagenda nga namulemeddeko tugende ku mulimu nga nakyala amuwa amata n'agatwala naawe n'otwala n'ogamba kati yatuuka n'aŋŋamba amata gempa munno gakuluma amata gempa munno gakuluma sijja kulimba ewaka waayo ky'omuliro ewaka waakuma omuliro omusajja nankyayira ddala ne twawula nga nsula mu ddiiro nali sinaba kusula mu ddiiro kuba waaliwo omukozi nga nsula wansi ye n'asula ku kitanda naye ng'asuzeewo atya ajja ssaawa 12 naye nga n'obuliri mbutyo bwebakamu naye nkwate ekkubo n'enzira ewaffe naye ng'alyoke nakyo we nagendera ewaffe ndowooza nga mbulayo omwezi ogwa okuzaala nga ngenda ewaffe nange tewali amanya nti Shirini agenze oba oliawo eventually ono byokumalanga wiiki oba weeks nga 3 ne bakubira biki ng'olwo akubira baganda babagambe nti oyo mwala sikyamwinako ki buvunaanyizibwa kati baganda bulwo ne boogera naawe biki kati storage tuukira wano ng'olwedde nkimanyi bakukutana ki n'omukozi okitegeera ng'olwo natuuka ne ŋŋuma nga mmanyi naye nga munange sirina kyakkola kuba omusajja yandaga nti gwasobola okulondako yaani yooli ng'olwo no ntuuka nava straight waka wa mama wange nga ngenda mu tawuni ngende nno ne sente za shopping ez'olubuto nga sikaari takantema nti yabaguddeko lubona omutima gunneewanika atuuka nga mugamba sabo biki byempulira babakutte gwe n'omuwala lubona nti ani abikugambye nange mbusiru obungi gayi yaŋŋamba
gwe toyogera wabula basabe footage y'olunaku bweruti ne bweruti. Nze ku ngeri gye nali mbugutamu nabimugamba. Olwono nga nanoba dda n'oluwala nga lunsindikira message bakulimba biki nze nkimanyi omusajja w'omufumbo sisobola kumwagala kati aliwo. Bali aba bali babiri beewasana dda okitegeera sisobola kwagala mukozi biki nga nsirika nga nkomawo nazo okukola shopping w'omwana biki nga nkomawo ewaka nga mugamba togamba mukazi wo nti nnakomyewo nti ngwe nga tubeerawo nga nzaala nga mala okuzaala nga ngenda ewaffe banzijanjaba nga nzirayo. Omwana obwoka bwalinga bumuluma nga nsula ntunula omusajja tasula waka teyasulako waka. Omwana yakaba emyezi gyengena naye omusajja teyakyusaamu teyawa mwana waffe mupya gwe nazaala yayingira ewaka kitiibwa. Okiwulira nga mugamba nsiiba nyonsa mwana biki bwoba ofunye obudde sokolekerawo okugira ng'okola ki nga tosula wakati lisiti onyambeko ku mwana nga ngamba kati nze oyagala nfuuka omukazi gw'ofuuka omusajja. Nga mbeera munnange na mwana wange na musajja akomawo ku makya saawa 2 saawa 1 mu nnyumba nsulamu nzekka. Olubuto lwonna jjukira nalusula mu nnyumba bwogwa bwomu lwonna olubuto nalusula mu nnyumba bwogwa bwomu. Nakubirako baganda be n'enkoowa oli muntu mukulu kakole kyakola ki nti muntu mukulu kale ankuza nga ntandika munaye kulabirira mwana wange mwezi gumu ne tugukuba wali myezi 2. Mwana yali aweze emyezi 3 nga omukulu alaba ewaka wamusiiwa nga alabikawo misana ku makya. Yali agendanga saawa 12 yajja ku makya ne yeebakamu paka saawa 4 ng'agenda wa kati yali ng'asiibawo ewakanga wamwokyavaawo saawa 5 kasitajja ku makya ne yeebakamu katono oba n'abeera ku laptop ye mu kisenge. Yali ng'asiibawo nti nga tasulawo yali ng'asiibawo kati nga n'emisana wamusiiwa agenda. Nze ngamba owaaye kambeerewo embeerawo n'omwana wange myezi 3 nno tuli mu myezi 3 naye ng'obutasiibawo obutasulawo mwana asiiba ambonyabonya mu nnyumba tuli mu ffekka nga ntuuka ntandika okuguma ng'otuuka n'ogamba omwana tagenda kunstress nga n'omusajja akole ki unstressing. Kwolwo nasiba omutima nagamba Shirini leka nsiba omutima nk'oyo okunobaanoba nk'oyo okola ebintu eby'ekisiru saawa zino ndi maama wa mwana kantuule. Ng'embeera etandika okusajjuuka mpola ng'ewaka tetukyayogera buli omu ayita ku munne bw'ati okiwulira ng'ajja abuuzaako mwana alaba mwana bw'asuze namuwalako zinalina sisita wange aba muto wange gwe nali nkozesa ewaka ebiseera ebyo ng'ayogera n'oyo omwana oba Shane nze nga tannyiga kigambo okiwulira nga twatabuka dda naye ng'ekitutabula mukozi wa ku dduuka nekitutabula mukozi wa dduuka nga tetukyayogererako ddala buli kimu twakikola kyaggwa okiwulira. So kati obudde butuuka
obudde butuuka nga omugamba munnange sabuni taliiwo, sukaali taliiwo, ebintu by'ewaka tebiriiwo, ng'agamba nabireese mwabitaddewa, naleese akaveera ka sabuni, kumbe yeerabidde nti yabitutte waani wa mukyala muto, naye nga alumiriza nga bwe yabireese awo. So kati ekintu ekyasinga okunzijjako, twatuukanga ewaka tewakyabeerawo bintu, nga sine ssente ze yali ateeka ku kameeza azikendeezezza, ate nga takugambye, okiwulira, n'ogezaako okwogera naye n'omugamba munnange kino nawe ekito tekiriiwo waka, tuyamba okireete oba otuwe ssente tukole ki tukigule. Nengamba ku ssente zenkuwa okufumba ku obigula, ne mugamba naye gwe ssente z'okufumba ate nkwate ngulemu ewaka sukali sabuni biki okiwulira, bireeta obitunda. Ko ye oli mwana muto tokimanyi nti ssente kati zaabula, nze ku dduuka nali sibeerayo, nagobebwayo sikyakola. Kati nze nandimanyiza nti leero bakoze $200, so kati ewaka leero alina kulekawo 13,000, era yalina kutuula wansi ku kinnyonnyola, okiwulira. Naye yagamba mbonza siri mwana muto, nsobola okiraba nti ssente tewali. Sirika kwolwo olulala era still Paul watuno omwana yasula chai takoze eki tamunyweddeko, zinalinga breastfeeding nga ate bwe muwa chai sukali sabuni bikimanya byakukozesa tebiriiwo. Sente yazikendeeza n'agamba nze siri mwana muto, ndi musidu siraba nti sente zaabula. Kwolwo nga mugamba munnange sente zompadde zino sente ntini, kola ki yongerako ngule n'ebintu ebikozesebwa ki ewaka. Since ebintu oganye munnange okola ki okubimpa. So kati kwolwo bananga abantu abamanyiga yazalode ebintu bibiri ebyebbeeyi yampa $200, nga kwe nina okugula sabuni, kwe nina okugula sukaali, okiwulira. Kwolwo amata wali tewali, kwe nina okugula amata, kwe nina okugula ekyemisana. Jjukira ffe ekyemisana kye twafumbanga kyekimu kyeggulu. Kati nabalabalamu ssente ezo okuzigulako ebyo ebintu byonna ebitali waka. Ne mugamba nsaba onnyongere ki ssente ngule nayina okugula sukaali, tewali kiriwo totale, kuba bw'okwata ssente ezo n'ogamba kwogulemu nti byakufumba tewali butto, omunnyo gwali teguliiwo, ng'ebintu ebisinga tebiriiwo. Nga bwe ngamba nti nkwate $200 nguleko sabbuuni, nguleko sukaali, nguleko enva, nguleko emmere, okiwulira, nguleko ne chai, kuba ye yali tanywa chai mukalu, nga kwolina okugula amata. Kati nga nfuluma ngamba kangende ngule paint 2 ez'amata ze 10,000 nkole ki nfumbe chai, nja mugambe dda nti sente tezigenda kukola ki kumala. Kati tumala ofumba chai nguzeeko n'obugaati, kusigaddeko gumu kitundu, nguzeeko n'obugaati. Kati ngamba omuwala nga mugamba golowooza zino sente zinaamala, nangamba katukwese ogumu ekitundu okufumba, genda omusabe ssente okole ki ogule ebisigadde. Nganyingira mu kisenge ngamba omusajja munnange banyongere sente, yangamba toli mwana muto tokiraba nti sente zaabula. Ne mugamba njagala gula bintu bya waka. Kati bwe kiri nti tokola ki wagaana okukola ki owaganye okuleeta ebintu okuva ku dduuka, kati mpa sente ngende mpigule ku dduuka. Ngamba kozesa ezo z'olina, jjukira nteresa obusungu okumala ebbanga ddene, nsirise, okiwulira, ng'omuntu bwa activating obusungu. Nsirikidde ebbanga ddene, nakawere wa myezi 3. Nagamba ono omusajja olabi Katonda banga, nenkwata empale, nangamba togeza n'okwata mu nsawo yange. Ne mugamba mukulu ngenda gikwatamu, nasituka. Ne mugamba leero ogenda kunkuba, nyigiriza nze, naye omwana wange tomunyigiriza, talina musango, talina kyamanyi, okiwulira. Abantu benda ne bakwekereza, oyenda n'okweka, okiwulira, oyenda n'okweka, naye tonyigiriza mwana wange mu bino ebintu by'ekisiru, okiwulira.
mwana ngaleme kunywa chai lwa kuba gwe wanyigira nze banange singa twali tukusinga nange nali ngende ebweru n'ensulayo nga ye bwe yali asula ndowooza yenza yandibadde malaya w'ekyalo okiwulire kati nno ebbanga lyonna tutandise okubeera nga tutabuka nga teyeebakangako nange nga tetwegattanga okiwulira nga tetwegattanga naye nga ndi mwana wa muntu mwaka mulamba ku lubuto lulamba simumanyi bwafaanana bwereere bwe twayawula n'okwawula maze okuzaala ndi mu myezi 3 siddanga mukulaba ku musajja oyo okiwulira tetwegattangako kyasisembayo okuŋŋamba mbu ebintu ebimu tebabikaka ku mwana wa muntu gwe wakeera ku makya n'ojja ewaabwe n'akukako okwegatta naye nembita okiwulira nembita nenkozesa omutima dhani obwongo nenkwata ensawo najjamu mitwalo gyali 5 yankwata omukono bwati nakola bwati nja kukuba nemugamba nkuba nemugamba gwe obusungu bwe nina gwe singa saakuwadda butwa gwe ku bintu bye tuyisemu omusajja gwe n'oyimirira n'olondawo nga nemmekere y'ewaka walekerawo n'okugirya buli omu yeeyisa bwati buli omu ayita bwati nemugamba singa saakutta dda gwe gw'olimu kukuwa butwa mirundi emeka gwe musajja gwe okiwulira nemugamba musajja gwe singa ayagala kunzita biki nemugamba singa nayagala nakutta singa saawa zino oli mu ntaana singa saawa zino oli mu ntaana ku bintu byompisizaamu bye tuyiseemu okiwulira mukana akaseera akatono weerabidde ebirungi byonna bye tuyiseemu nemugamba gwe musajja gwe olabika otuuse n'okunzaala okiwulire ndi mwana muto nnyo difference yaffe myaka 15 nsingako myaka 15 wandibadde teweekola bya kisiru okiwulira wandibadde tokola bya kisiru olina okumbuliriranga mwana okiwulira nze ndi mwana muto nnyo ku ggwe musajja gwe ndetera okulaba nti lwaki tewawasa myaka gyo okiwulira lwaki tewawasa myaka gyo gwe nga gwe omuntu omukulu bwa tosobola kutegeera situation nze gye ndimu mba sikutegeera bulungi oluno nga zakuusekuuseeko dda okiwulira awo nemulangira nemugamba kati musajja gwe bw'oba oli musajja yinza n'ogamba nti obusolo bwo bwafa okiwulira nga mugenda mu mwaka gumu n'ekitundu nga temwegattanga naye nga buli babalaba mufuluma ennyumba eja okiwulira babalaba mufuluma ennyumba emu nenkubira senga wange nemugamba senga nga kiri bubi okiwulira abakazi mumanyi ekiseera kituuka noweetaaga omwami naye nga talina kyasobola kukolerawo nze mu mutima neŋŋamba ayinza okuba nga bambi obuntu bwafa nga taŋŋamba okiwulira oli bw'aba asobola okumukkusa oli nze kiki nga natuuka nenkikkiriza mu mutima nti omuwala yawambye omusajja tanaba kufunamu ka understanding okiwulira nga so that day namukuba empinya neŋŋamba ekituukawo kituukewo nkoye ate nemmaliriza nemugamba ssebo enough is enough nemugamba enough is enough omanyidde ekisukkiridde ompisizaamu amaaso ekisukkiridde abantu bonna benaleeta boogereko naawe oddemu ka understanding oswazizza okiwulira that man chose that girl over me mu bantu ab'enjawulo abasukkiridde ane batandika n'okuŋŋamba Shirini omusajja lwaki tomwesonyiwa okiwulira omusajja lwaki tomwesonyiwa bannange twesibye ku basajja naffe tusukka so kati neŋŋamba kino kyenkoze kibi
naye nkozesezza busungu kati olwo nno lwaŋŋamba tambula ekkubo okole ki ogende sikyakusobola ne mugamba nze kankubulireko ekintu kino wammanga wali nabadde sirina muntu nti gwe nzunga naye okiwulira sirina migugu gya mwana naye kati sirina gye ndagana ŋŋamba Shirini ogenda kugenda kubanza sikyakusobola ne ŋŋamba tekijja kusoboka ne nkubira owa boda ne mugamba jangu nkime ne nkwate ekkubo paka wa maama we ne mbimunyumiza byonna ne mbimugamba nze ekindeese wano kubagamba sirina wendaga okiwulira sirina gyendaga naŋŋamba omwana biki ne mbagamba sidda ntebe mugenda kumpangisiza ennyumba oba Emma bw'aba awulira ng'akooye anfunira ennyumba akimanye nti alina omukazi n'omwana alina okubalabirira mukiwulira so kati tewali omu ku bazadde be yagendawo nti tubeere mu meeting nti oba omu ku baganda be tutule mu meeting twogere we come up with something tewali n'omu ne bwaba kitaawe mpoze yaliwo okubeera mu meeting nti kwolwo lwennyini here she's a family friend okiwulira maama we gwe yakubira essimu ne tugendayo omusajja twamusanga amalirizo coming up with a point n'agamba ayagala ye nze bwe naaba sisobola kugenda ye agenda kugenda nga mugamba yonna gy'olaga mukwano tugenda fembi ng'agamba sirina gyendaga naawe kamugamba kati awo nze sirina kyakukolera naye nze sidda waffe na mwana ate omwana wange simuleka mabega so nga twogerezeganya n'omukyala nga tumaliriza ng'omusajja agamba nsigale mu nnyumba ye agenda tambula akole ki agende so kati bwe twamaliriza meeting nze n'omukyala nga mmuwerekerako ng'omukyala akola ki ng'agenda naye kye nabagamba balina bw'aba ng'agenda nze sigenda kuvaawo balina okusasula ki ennyumba omukyala munanga ayogera ne mukwano gwe oba brother we nga musajja akola ki agamba omukyala ngambe nze nsigale mu nnyumba yagenda kukola ki ayagala genda okumanya abantu bazibu omukyala mbu yagamba omusajja mbu nze nsanyuse nnyo kubanga ye akola ki agenda era kye yali akuliriza ennyo mbu nze nagamba oli omukazi oba namugamba oba yandaba nga nsanyuse mbu nasanyuka nnyo kubanga ye agenda kugenda bannange bakyala bannange n'omwana ow'emyezi 2 emyezi 3 ndi awo jukira wano olutalo webanga lwakatandika oluusi obusungu bukubaako nga tolina byolowooza nga tolina byokola kinatuula n'omwana gwe nali naye ne mugamba sawa zino kino kyekiriwo simanyi how serious it is naye wano we tuli tugenda kufa bwe namugamba nensirika nengamba omugezi yeekwata okusaba saawa zino siri muntu nnyo waabasawo mbeera ntega TV yakakande saba jukira omusajja atasulawo nomekinga shuwa saawa 9 osabye eddakiika nga 3 saawa 9 ogw'emisana osabye eddakiika nga 3 nagenda okulaba nga ebintu tebikyuka ngamba kangende ntabe kakande nabbi kakande bwe nagendayo tebampa na chance like abantu bwe natuuka ewa kakande namanya nti abantu abo bammanyi because twasabirayo for a very long time nga batuusa n'okutumanya nti we are a couple nga mmanyi tebagenda kumpisa batya bubi at least bajja kunfunira omuntu anyambeko kubeera nga ndaba nabbi oba bagenda kunnyambako bayita omusajja bingi nti batumanyi
bakutumanya nti tubadde twogeranga nabo biki naye nga they saw us for a very long time nga tugenda mu chachi nga basobola n'okukitegera koza oli yasabirayo kuva nga akyali muto nga ne ba Asha manya baki nga bamumanyi nga manyi bagenda kunnyanguyira kwate kubo ngende ewa Kakande sangayo ba Asha kuba Asha gwe natuukirira nga yalinga ndaba ebbanga lyonna gwe natuukira yalinga ndaba nga mukamba nga mbimunyumiza bulungi nnyo amaziga gampisemu nga ndowooza agenda kunnyamba nga maze no bulungi nnyo owuliriza story yange yonna nga maze okugiwuliriza nansindika ewo omukyala teyatawana nakuntunulako yangamba oyina emitwalo 5 oyina miliyoni 1 ne mugamba sizirina naye nsabira wano nangamba gendeko ofune sente bonozifuna ojjalaba nabbi bwatyo we yangamba nenfunawo Asha omulala ngera still he knows my face nangamba genda mu office biki ne bantwala ne bafuna like abantu abali ban counseling be bantu bokka bozi n'omusajja yanyamba nanyingiza mu office ye yoku counseling be bantu bokka bali good to me okiwulira cause when ali mu lukubaawo I met a man like yandaba obulumi bwe nalina okiwulira yandaba obulumi bwe nalina nangamba tunuulira ekipande ekyo naye nakaba amaziga nga nina okwenyonnyolako bonna mbagamba ekintu kyempitamu nali ngumye wewa ndowooza muwulidde emboozi ya Shin Nantume okuva we twandise tugenda gizanya paati ku paati tusoose ekitundu ekisooka kati bino bye bigenda okuddako mu kitundu ekyokubiri tosubwa bino bye biddako mu kitundu ekyokubiri nakwata ekitanda yapangulula ekitanda n'akiteeka mu mmotoka n'asiba omufaliso n'agenda